This is from Mukyala already. Abazadde basattira olw'omwana eyabba emitwalo 5 olw'okumunenyako n'adduka ewaka. Abazadde bagamba kirabika yatidde nti bayinza okumuzzaayo mu kyalo era nga wenjogeera mukadde kano ali mu kunoonyezebwa. Ku peji kwali omulungi atumbudde nkwanirizaako kansubire nti okyali bulungi. Omukazi abadde aggalira abaana mu nnyumba ng'agamba nti basusse okwenjeera ku kyalo bw'atyo akwatiddwa poliisi nga bagamba nti ono kino kibadde kikolwa kya kutulugunya baana. Wenjogeera ali mu kwegayirira poliisi esobola okuba nga ate emutaali butaala. YouTube atengera mukadde ke kamu TikTok omukyala amanyiddwa nga Jalia Walda yessa bw'atyo mungu yamusaasidde n'assimuluka ne bebi wa buwala olunaku olw'eggulo. Omukozi yakwatiddwa ku nsonga z'okutulugunya omwana ono agenze maaso okuba nga ate abyegaana mu maaso ga poliisi ng'agamba nti takubangako ku mwana ono kubanga amaze naye ebbanga eriwera ddala lya myaka 4 ye bw'agamba era ng'agamba nti omwana ono ekyamuletedde okufaanana bw'atyo oba okubeera mu mbeera bw'eti abadde nga agwa bigo wadde ng'obutambi bwe buli kabulaga omukyalo ono nga atulugunya omwana abyesambaze. Uganda Medical and Dental Practitioners Council bwetyo eragidde okuggala eddwaliro erimanyiddwa nga Kamwokya Medicare Center era neragira alikulembera omukulu amanyiddwa nga Dr Richard Waigumba okubanga awummula emirimu gye mukadde kano kennyini oluvannyuma lw'okubanga ate yakwasaganya bubi omulwadde we emyaka kati 2 egiyise emabega eyava mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa nti omukyalo oyo yajja alina issues ze mu lubuto wabula bano bagenda maaso okubanga ate bamwekebejja ne bamutegeeza nga basobola okumulongoosa ne bamukolako bulungi nnyo nnyini ddala. Omukulu ono yayambibwako omusawo omulala eyava mu bitundu eby'ekisaasi era bwe batyo ne beekobaana ne bagenda maaso okubanga ate bakola omulimu gwe batasobola kubanga ate baggusa okukakkana ng'omulwadde abafiiridde mu ngalo. Wabula ono yagenza okukizuula nga munne gwe yakolagana naye n'ebitabo teyabiggusa eby'obusawo yakoma mu kkubo era nga Makerere teyamalayo bbanga lyalina kubanga ate amalayo ng'omusawo omutuufu mu bufunze yagwa medicine wabula ate nasalawo kubanga afuna ebipapula ebijingirire ne yeegatta mu mulimu ogw'obusawo. Bano bamaze ebbanga nga bajjanjaba abantu wabula nga bw'omanyi nti ez'omubbi ziba ana zokka bwe zityo zaaweddeyo bwe batyo Mungu n'agenda maaso okubanga ate abawaayo era nga wenjogeera emirimu gyabwe gigenze maaso okubanga ate gigotana ate nga mu ngeri yemu omusawo omulala abadde yeerimbika mu busawo ng'ono abadde mu ddwaliro ery'emulago ye naye agombeddwamu obwala. Abadde yeeyita dokita emulago wuuyo bamukutte. Jangu tugende olaba abalwadde be wajjako ssente zo. Jangu tugende n'omulwadde gwe yajjako ssente ezazimuwe nga tannagenda alina gwe yajjako ssente. Tuvuli muno mulaga abalwadde babajjako ssente nga bawoza nti nno mulago musasula. Omulala yenna ayogere yamuggyeko ssente oba okubadingisa. Let all these ones come to Tasoma si dokita mulago ali wano. Ali mulago ajjako abalwadde ssente n'abagamba ngenda balongoosa. Si dokita ate nga akolera muno ku poliisi. Wadde nga mu ggwanga lya Uganda bangi babuzibwawo mpaawo kikolebwa mu ggwanga lya Kenya si bwe guli bannansi beeyiye mu kibuga Nairobi ku street yes bano nga bagenda maaso okubanga ate balaga obutali bumativu eri gavumenti era nga bategeeza nga ebakooye gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga William Ruto olw'abantu baabwe okubanga ate babuzibwawo buli lukya ne batategeera mayitire gaabwe. Uno omukyala Mpala Kitale yali yanoba wabula nga mu kunoba kwe yaleka akubye bba wetwogera akomyewo ali ku mavivi ge yeegayiridde bba amusonyiwe era bw'atyo n'amuteerako akazito n'amutegeeza nti agende maaso okubanga agoba omukyala gw'abadde yawasa waatabadde yasobola okubanga ate akomawo mu maka ge.
Omukyala amanyiddwa nga Juliet Zawedde mu maka ge agasangibwa mu Amsterdam abagenyi batandise okuba nga ate bakyala anti munange omunene yalwalira mu maka ge ngamba omukulu Dr Hamza omukulu amanyiddwa nga Bushoke bwatyo yayisizaayo kekigira asobole okuba nga ate alambulako omukulu munne ate muyimbi munne. Than what Florida offers. With the right music, the right connections, anything is possible. You just have to keep pushing until you find your path. That's beautiful. That's Tanzania. Tanzania is beautiful. I really wanted to meet you, like when I saw you on the video was taking my friend. You really love Chameleon, I know. Very good friend of yours. I said, who's this lady? I really wish to meet her. He's happy to have you here. Yeah, he wants to record music with you. He's looking forward to it. I can see once he saw you here, it's like he lit up. It's like a friend he never had. Yeah, you took him to the right place. Yeah, and I mean the right weather for him. This is how he wanted it. What message do you have for him? I think it's getting better. I mean, it's getting better time to time since he just arrived here. I think you were chosen by God just to appear and come and take the guy. I mean, that is more than a blessing to take the guy. So I'm here, Bushoke. It's just right here in Boston. Yeah, I came to check out my friend, my big brother, General Chameleon. Big blessings to my beautiful dear angel here, Juliet, for how she did it. I mean, God just bless and much and much. You know, this is how we live here. Yeah? This is how we live. Take care of one another. Yes, especially in need, when we really need support. Yeah, like Chameleon really needed support and even to change the weather. I mean, I can just tell you guys, he's doing good. Just after changing the weather, he's coming good. God is good, and he's still going to get his medications and all the treatments under my beautiful angel here, Juliet. God bless you. God bless you too. Sure. To Chameleons. Yes, to Chameleon, Jose Mayanja, the general himself. Success. Sure. And good health. Sure. General House Kainerugaba omwaka guno yasize okuba nga ate aguwunzikira mu kramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono ku mukutu gwe ogwa X gwasingira ddala okuba nga asabula ate mu kramanyiddwa nga Balamu n'awujja obunyama oba okitegera yamuwandikidde n'amugamba nti Kabobi has called me many things, stupid, a fool, etc. But every time I see him, I remember Zakayo. Is he fully human or is he a Neanderthal? Oba okitegedde Neanderthal alinga alimani. Yes, we muba mujjukira bulungi nnyo history bwe twalabanga ba alimene abo abalinga ng'enkima kwe tusinza ne tugamba nti abantu bava mu nkima bw'atyo bw'abeera afaanana. So yeebuuza oba Bobi ddala muntu oba ali ekyo. Weewaawa Bobi yavuddeyo bw'atyo n'amwanukula n'agamba nti mutabani w'omukulembeze ennaku zino byapostinga ku Twitter tebiraga nti mwana muto kyokka na kubeera musiru wabula biraga nti alina tribalism eya highest order kwegamba asosola mu mawanga era kino kiraga nti ye ne famire ye bakkiriza nti omuntu bw'aba tava mu lunyiriri lwabwe tasobola kubeera muntu oba tabalibwa kubeera ki muntu tabalibwa kubeera human being oba okitegedde. So abasigadde temuli bantu okujjako abo bokka abali mu lunyiriri lwa Muhoozi Kainerugaba bw'atyo Bobi Wine bwagezaako okuba nga ate akinyonyola naye ng'ate olunaku olwaliro agenze maaso okuba nga ate aholdinga press conference wali eri mu makage atuwadde ndowooza ebisiibula omwaka kinyinza okuba nga ate nkugamba ayogedde ku bintu bingi omuli okwogera ku mukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ayogedde ku nsonga y'abayimbi oba okitegeera alot byayogeddeko naye nga sinaba kuba nga ate mbikutwalamu nkujjukiza nti abaganda baffe aba Jevik Properties Limited be bagenda okuba nga ate bakutusaako ettaka eritali jingirire era nga ettaka liri kwalaala ate nga teriri mu lutobazi ku Bay and Samsam ku Post Bank ojja okuba nga ate obasanga ate nenkujjukiza nti aba Molden International Labour Consultants be bagenda okutwala emitala w'amayanja awatali kuferebwa ate nga bagisigala nga bakulondola bamaking sure nti oli mikono mituufu abo basangibwa wali eri ennamuŋŋoona ate nenkujjukiza nti Sheikh Ashraf agenda kusomereddwa byonna ebikukute bibire nga ate bita n'ensembayo okuba nga nkutegeeza nti aba Ibn Rayana baguddewo dda tuyingire January sawa naba bagenda kuba nga ate badda ku masomero
essomero mugende muwandise abaana basangibwa ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu eby'Emaya. Yes, essomero lya Dene boarding ate nga ly'abaana balenzi n'abawala ate nga ly'essomero lya primary likkiriza enzikiriza zonna. Awo nongerako nga ate mbatusaako omukulu amanyiddwa nga Roba ng'agenda maaso okuba nga ate abaako obubaka bw'abatusaako. Ndi artist ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda. Olw'obutali bwenkanya n'olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange. Ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebagala kyogera nako, tebagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Naye wankubadde basoma eddiini, naye wankubadde ku Sande bagenda ne basaba ku Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Timunnaffe muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okukola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleseeka amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga baba bagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko di gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi. Kati balina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola tibayinza n'okuttisa omuntu noto omuntu ne bakufunako akakwate. Luwogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro osirika. So bwe batyo bwe babakola era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera amazima, abayimba ennyimba nga bakyanunuulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako. Nekigenda bwe kityo ne baba reducing. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza, naye mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu babo. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe, naye kati ofuuse eddoboozi ly'oyo anyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi mu byabufuzi. Abalala ne mbagamba kyemwetaaga ly'etteeka eriba protecting copyright law. Era n'ensindika Dr Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright. Nali presenting. Naye abayimbi nga babagambe ku tteeka lya copyright ntampe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita ndi mujje tubawe sente z'omusolo nga bannabeyafuzi babayise nga bagamba kati muteeke ku budget. Olunaku lwa leero abayimbi babakakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu, naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwanki nabagerera olugero. Ne mbagamba ndi gye buvuddeko mu Russia waalingawo nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke
bwakasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola netandika omugoberera kubeerondalonda mu kasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babaddeko obugagga bwammwe babaddeko eddembe lyammwe babaddeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumbwankimbwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo kyanumye nnyo nga ndaba bavoola omusajja gwe twakulabire kitiibwa Ragadi naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bwati. Nendaba nga bavoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye ali very talented producer, very talented muyimbi singer. Nena bagamba nti bw'otolaba baligyolina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwankimpwanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi, nammwe mbaba babasiba era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bwe batoyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So bagamba bino kubanga bimba ku mutima, kubanga mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulabanga bakozesa gwokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna kiri eri mmwe okutegeera oba obutaki. Ate mugamba nti mbavumi babulidde mazima kuba ndi muganda wa mwabayimbira bayeeno ono omuzala wanaye kwe mulya baba taliwo temulya labayeeno babasasula kuzoleyo ono labayeeno nammwe mukimanyi nti ono kwe mulya labayo. Ate nga yo Mukyala amanyiddwa nga Ann Taylor yavuddeyo kubanga ategeeza bannayuganda nti ye ttiimu aba oba okitegeera wabula nga bino bifaananyi byakozesezza okubanga ate ayogera ku nsonga eyo naye yeebaza Abba Makasi okubeera omwami omuvumu. Abaana ne bamutabukira mu comment section, waliwo abaana abayogedde ku kikula kye. Omwana naga nti bulijjo eno yefigayo oba okitegeera, ate omulala n'agamba mbw alinga cupa envuunike. Lwaki mulina obukyayi, mulina obukambwe? Stop body shaming banange, si kirungi cause fenna tuba tetukoze ki, tetutuukiridde. So nga ate yo mukromanyiddwa nga Brian's mukowo era ng'onageze maaso kubanga ate atabukira abantu abeeyingiza ebbaala nga tebagenda kugula mwenge, nti n'oyingira ebbaala n'otuula ku mmeeza wenna n'ogibuutikira ne bakutuukako ne bakubuuza mukwano tukuweeyo kaki mu kifo ky'okumenya ku kika ky'omwenge ky'onoonywa n'owooza nze sinywa mwenge. Akubuuza ki ekiba kikututte mu bbaala? Bo baakola ebbaala zaabwe kutunda mwenge, okimanyi tebatundayo nnyaanya. What are you saying? Yabagambye temuddayo kuzungirayo, muleke abanywi babajjuza bbaala zaabwe bakooye omujjuzo mu bbaala ng'ate omwenge tegutambula. Ebyayogeddwa Ssenga Acid ku mukyala amanyiddwa nga Ketra oba muyite Mariam Bukenya, ye yategeezezza nti ebyo bintu bya bulijjo babimanyiira, buli omu ali wa ddembe okubanga ate ayogera ekyo kyakola ki kyawulira nti kyayagala, wabula nga ate yakuutidde omukulu amanyiddwa nga Captain Rick nti munnange taddanga mu bintu ebyo byakwebikaabika, balina emitima eminafu, okitegeera bayinza munnange okuzirika, abamu babeera ne zi pressure, so ebyo yamusabye obutakola ki obutabiddamu. Kiwulira n'abakiwulira bakiwulira ono bugingo mulala, ono bugingo mulala seegulumiza. Naye nkugamba kimu nga mpaka Katonda ekitiibwa, siringa abasumba abalala. Waliwo special anointing
waliwo special assignment, waliwo special commission, waliwo special mandate. Nyine ekyenjawulo ekyamponya abakubiddwa amasasi abangi mu Uganda webatawona. Okifuna mu musaayi gwo muli. Waliwo ekyenjawulo ekyo Katonda kye yandekerawo ekyamponya amasasi agatumaliddewo abalungi. So eno vision night byonna byokola kola ng'okimanyi nti seeteeseteese bweteeseteese naye eyandekawo ayina kyayagala okukuwa. Ekyo badde okimanyi nti omusumba wanjawulo ali special, aliko ekyo ekimubikka obutakugwa masasi. So ekyo tukikubireko mu ngalo. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga MC Uncle Ben yavuddeyo ne bwino agamba nti Spicy Diana munange nanange mulimu ebintu ebimu nga saagala nakuddamu kwogerera muntu wabula nga mbeera njagala gwe mwennyini obyewulirireko nga biva mu kamwa ke. Mbu bugamba sente ng'akwata sente ng'aziwaani Roja maneja Roja naye emmotoka Range Rover Spice gundi gye baayogerera baba sendi yava sente ngo ya Spice ensonga lwaki alani cruise tokyamula nnyo waani wa Roja kuba sente ngo asitwa Spice munange mugambe nti batiimu mwe mwatoloba mujje gasitwa Spice nga mujjayo wali baali basula ne Roja nga mukuba bunga sadize bunga eyo nga mpangisirize eyo era gyali gye baava ne bagenda ne bakyala mbujajja w'ekiboga azaala mama Spice omulira gukuma atya mu mikolo nina nno olugambo olungi naye baama lwadde lujjudde nga njadutoolako tulinayingira mwaka nga ndulina munaye ng'omusajja akwata ssente ng'agamba lwaki teweesonyiwa bintu Roja ng'anyiiga akyankalana biki ng'agamba Spice biki anti Roja Roja teyawa bulungi kitiibwa bazadde ba Spice Roja ateekawo embeera Spice bakitozaala biki mbu nange nga Spice agamba papa bino ebintu byo wano wensula buli omu akwatemu ebyo bye tugaba n'ebintu Roja ng'ateekawo embeera ko Spice bitwale mukulu bamukwata mutwala bunga kati ono omukyala w'emunyonyo sadize ne munyonyo awo bw'oba ovudde ekiruddu olwa amafuta agaddako kino ekyambuka eno ngadde oba lukuliwa olwekikuba ekyambuka eyo ng'ovudde ekiruddu ng'odda gundi ngodda emunyonyo ng'ogenda ng'agendere ku lawundi waliwo amafuta olwekuba eriri awo era bw'oyambukira ojja tuuka waliwo akakubo akagenda Sentongo Lane ojja ddiraba so jisitedde kwe yapangisanga akakunju ezo musajja Doni naawe Doni Chata Sentongo Doni Chata naawe birodi lodiri mama mwe babi mwantolo bamujje kati munaye nga bateesa maneja Roja nane Spice tino nekivuluka soke kiggwe buli omwana onya amakubo nenge ekivulu plani eriwo mbwe ekivulu bwe kiggwa emikolo gitiyandike Spice ajibwe ku lujja banikeke mwanyi nange kati oli omukyala w'abaana abasatu naye bamwanjula naye mbu byali byakiyayi kumwejjako mbu omukyala omukulu mbu abadde talina bulungi mpisamu mbu kubanga ojjukira ono Doni Nassa ono Doni Chata ngundi Sentongo mbu muwogo alina boki boja agina mu kika alina ddayi munange bwenkogera katwalira mu kyali wange Tiomaka kuweteko sifunye lubuto sijemu lubuto sijemu
lubuto. Sirade, sirim. Cause I'm abstaining. Because you're abstaining. I am abstaining. You're abstaining. No HIV. No infection. There is no infection. No infection. Sifunye lubuto. Sijemu lubuto. Sirade infection. Atawo ku HIV. Sifunye ya de echi. Sifunye ya de ai. Ya de ka vi. Na kwa ka vi. Sifunye lubuto. Sifunye lubuto. Tisijemu ya dakabuto. Sifunye infection. Sifunye ka HIV. Mwaka gwezeko. Sifunye lubuto. Sijemu ya lubuto. Awo sijemu lubuto. Awo kulubuto. Sifunye infection. Kuba wanyawo ku infection. Yandeka HIV. Sifunye ya de echi. Toyina gwe HIV. Sifunye ya de ai. Wekomyeko. Shakira bwati bwasimye n'abakubira akayimba k'omwaka naye ngate nzikiriza njagalire teacher Angela yesowe kasana luwero amazalibwa amalungi okukamala era nga munange omukyalo ono ayagalwa abantu okuli jjajja Nakalema, teacher Flo Musawo, teacher Justin, teacher Priscilla, Metron, teacher Naguja, bannange bonna bamwagala kubanga bagamba nti mukyala mwetowaze mukakamu ye mukyala gwotumana kutenguwa abantu tebatumika ne munange teacher Flo we bali kubeera wagonjebwa. Happy birthday munange, abantu abona bakwagala bali ku mutima wano ku kido bwenjogera ku mazaalibwa sigira kwagate nerabira okugera ku mazaalibwa agali aga mwana muwala Aamaal Musuuza anti munange Dr Hamza yomu kubaliyo obo kitegera nga alina okubeererawo mukyala we Rema anti munange sanyu ya mukyala sanyu lyaki lyomu lyesanyulye wewawo ebigambo biri ku social media. Waliwo omwami yavuddeyo n'akola interview n'agamba gwe tewebuuza lwaki tokyalaba Rema ne Namulondo bayawukana. Hamza yabawula kubanga yalaba mbu Namulondo apangira nnyo Rema abasajja ke kusalawo abeere ng'ate abawula era kye yakola kwe kuleeta mwannyina eyandibadde nga mulamu wa Rema gweyaza mu kifo kyani kya Namulondo yaba atambulanga nani ne Rema. Naye bannange mujja kuswala n'omugambo naye nga byebyo ye Calvin Kayanja yavuddeyo atabukira Dr Hamza nti lwaki teyewumuza bwewulireko actually simanyi bwe mugenda kitwala naye kya amuza okwenjeeranga mu maka g'abasajja banne bwakuza baaside z'abaana be yasanga mu bulamu bw'omukyala. Ndabanga ekikolwa ekiraga omusajja yafumbirwa. Simanyi musajja bwongo bwe mumuweereza nti kati tugende eno ewa musajja munnange amuzozunga kyolirya n'obutwa. Bannange golooza kisobola okuvaawo nti omusajja bamutwalako omukyala. Golooza omusajja asobola okwerabira be wamuyisaamu nga wajja omukazi makaage. Ye bannaye kenza ate naawe totufuula baweewe kuba olutalufa abaalulwana abantu abo kye baakuyisaamu mu bulamu bwo funa ekkomo era obeeko obulamu bwota. Kyomukazi tabeera mirembe makaage onalebo Nyamutoolo nga talaba muntu yenna atabaako byalowooza na kujjokera. Mulirya n'obutwa. Ate mu mutunuulira ebinaava mu bino eby'okuzungeeta mu maka g'abantu. Nze mbabuulira. Kati eddogo eriryawe erifuumuukanga. Olaba omukazi awalana mukazi munne lwakunyumira lugoye. Naye ggwe n'olyoka oleeta abakazi ab'amabina amanene, ab'amabina amambale, abadimpozi, abafeese ennungi mu maka ga munna. Gomanye obulungi nti alina Katonda by'ataamuwa. Kati gwomanye empalana eri awo okweyisaako okuli awo. Bw'alimuka bw'amuyisaako akabina akambale. Lwaki Nyamutoolo mufuukira obuzibu obwenkanidde weedikenzo okula? Baako bye weedistancinga nabyo otegeere nti ebyo byava mu bulamu bwange twesange ng'eyo. Ekisa ekingi kyaki mugwasinga ekisa ekingi mu nsi edikenzo. Nze omuwagizi wonna kinkunga tompitanga kunsiima.
Entalo zenkulwanidde kezo zisinga nezenwanidde Katonda. Sikyaki ekyo kikuyisa abakazi modulo zonna ze wali oyagaddeko mu makaago okuleetera mukazi w'ebirowoozo bwe banyeenya obubina bwe balagazi dimpozi bwe bamugeya nkubuulira bino bye bibeerawo. Naye nga gwamuza gweyandeese gwe ensonga oba onoonyangayo ki kubanga kitegeera nti tebakuyitanga. Ekyokubiri ne baba bakuyita ne bakugamba nti jangu ku birthday y'omwana gwe wasanga mu bulamu bw'omukazi bwe manya nti jjogo lya musajja akutenda bunafu akimanyi nti oli awo siboyi maka teri musajja naye gwojoga ebyo. At least omukazi oba agende ate nakyo mugaane. Ke musajja oba ayagala kuza birthday z'abaana be agenda azikuze yekka. Bwe bejjukanya engeri gye beesambangamu kati naawe oli awo n'omusajja akugeya agambala bakino kisobola kusala birevu. Nze ndaba Honorable Nyamotolo need peace. Birthday muzikulize ku online mulekerawo okuzungeeta mu maka g'abantu. Edikenzo learn marriage manners. Dekerawo okukubanga mukazi wo obulicent obulamu bw'abakyala bw'obadde nab'emabega. Abakazi tebawummula ate tebeerabira ate tebaagaliza. Nze nkubuulira kati eddogo erizungeeta awo. Fe ku noti 7 nya noti nkaga 7 2684 abaagala okugenda ebweru nga akasente kooteekamu nga visa ogirina mu ngalo kugenda okutusanga ne ku noti 7 mukaaga nya 17 45 27. Twetaaga abawala n'abalenzi genda kukola ku bisaawe bya nnyonyi mu nnaku zino ez'akavuyo ennaku zino enkulu opportunity weeziri bangi abamazeeko contracts bangi abaze mu vacation nga tebaddayo mujje mwetwalire mukisa okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Twetaaga bakirina ba waitress ne ba waiter basobola okusindika emigugu ku kisaawe ba security guard abawala abaaniriza abantu ku mahoteri abaalo obuliri salary atandikira ku $1,000,000 mu emitwalo 6 paka ku $2,000,000 mu emitwalo 8. Bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ne vacation bantu bange atenga oyina overtime mukole saawa 6 zokka olunaku atenga muina n'olunaku olw'okuwummula mu week. So tunoonyeko interviews zigenda mu maaso omwaka guno nabagambye nti kaliro kokka. Era kuwaga tempuzi kandi mwana mleza manyitu agata Aamaal emirundi junior ono yavudde agenda masoko nga ate ye mulugunya yasa kuba ubeme agamba nti services zaabwe tazitegeerako ddala nakamuna katono ddala abantu bangi beemulugunya ku bintu ebyenjawulo wano mu ggwanga Uganda abeemulugunya ku airport tebannaba kuzikiza nabo gye bali abeemulugunya ate ku mabanka okubuza ssente zaabwe abo nabo baweerera ddala mudidi naye nga ku mulundi guno ngenda kubanga ate mbatuusako omukulu amanyiddwa nga Aamaal emirundi junior naye ngera nyongera okujjukiza nti airport pickup wetuli nnyonyi ddala ate nga n'okubanga osurprisinga abagalwa abo mu kimpowooze si byakulekaana mpola yes wendi nnyo mukwano okubanga tukikwasaganya mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abasobodde okutuwagirako omwaka guno n'emyaka emikadde gyonna etasiimibulajwa naye nga nsiima ate mwebale kubanga mwekuumidde wano banange tuwezezza tulina emyaka egi tugenda myaka 5 bambi mwebale kubanga mutambudde naffe mbadde piche atakumira mpera ngena musaba bankumire abalwadde abamponyeze kubanga gye muli eyo muyina ebibaluma naye Mungu yasinga okumanya abanyigira ebiwundu abasasire abawonye bambi mubeere bulungi mweraba bannange simanyidde umeme weerigenda ndoza tujja kusala enkoko aba South Africa bo batujira oba batubanja kisimanyi abajjaka amasanyalaze n'ekiro n'emi twakazimba ddamu nnya have over 5-6 dams amasanyalaze era tegabaako bagajjirako we baagadde lipeya ne zifuuka lipeya yo eva umeme ba mu lipeya ebintu by'abantu bo firiji ne bifa business za amasanyalaze go gacha tusombo w'ebyaddala umeme nze sina kirungi kyembala byemu ekisoka amasanyalaze ga bay unit za bay amasanyalaze ga bay pa unit ekyo twakigumira tusasule buyaka bwammwe era tegabaako umeme you have performed badly this year sina kyendabye kyemukozi amasanyalaze mugatuseera
waliwo amawanga nga gagula amasanyalaze naye nga ga layisi abalina neddamu ziwano nga damu zizaffe byo bijjako bujja tulina abalwadde abali mu malwaliro bali ku byuma umeme yejjako bujja nze ndeka bantama amawanga gasinga gatugulako amasanyalaze go gagai nze mbadde Kenya wano ku mulirwano bayina amasanyalaze gali stable wano leero bwe gabaako enkya tegabaako ate kati byayigo gajjako ekiro ababbi ne batuyingirira mama kwa umeme gajjeko eki tubonyebonye kyokka amasanyalaze tugatunza mawanga malala lwaki tugatunda nga ffe tegatumala nolira Uganda etunza Tanzania amasanyalaze Uganda etunza Rwanda amasanyalaze nga wanewaffe ate gakyatusumbuwa nedda tutereza amasanyalaze bannange mugatuseere nenga gatuuka nenga kwegali nze wano mwabiraba nakakola live nga nnya mbakwendi nga bagajjako simanyi President Museveni dirwa aligoba umeme kolonja sale enkoko oneki kampani ekyo kyatema ate ne bwokuba customer care yabwe teyitamu tujogeddwa umeme ne bwokuba customer care iyo teyitamu ne baba tujogeddwa ba South Africa oba South Africa yatukolonizing I don't know about twagoba ba British South Africa ne koma we colonizing Uganda